Muwanga ina ne banja wali ku parliament ku kitebe kya DP ya mitwalo 28 ewa ati fa baberanga ku DP eno ku state house wali baba abakazi abatunde omukazi bamuyita mama Deo yatunda butunda mu biseera bwalina bwa siringi 3 nebikula mpaka ku mitwalo 28 emitwalo 28 gomayo butunde buwerere 2 obwe 3 ebanga lyobo bunyweredde na babu kuwa bamunno nnyo atoli mama Deo munne nnyo kubanga Muwanga yamaliriza n'okugraduatinga yakomawo yakomawo ku kitebe kya DP nga talina kiddako tiyakola na graduation party kakati najja mweganduula nalikwasi mama Deo naliterekawo mu bintu by'obutunda awo mama Deo ajaliyo kati walijjo nakolanga nnyo press conference za DP okula ku bakazi abatunda emmere okuwaba bebo atunda soda awo yoyo mama Deo amubanje 2 tasasulanga bwe yalainika ye yakuba bukubi kuki gozimachi nadduka kati Muwanga abantu tukirizibwa omwogerako era nakugamba nti tasobola kuwangula lutalo luno nga tukyali bala mutasobola nze bameka benaya ate wa ndiye embozi tunuulira body language ya Kyagulanyi nga asazeeko bwali nga tunuulira Muwanga ng'ayogera tunuulira Lubongoya tunuulira Katana okola interpretation yeyiyo yes abasiru bokka be batamanyi biriwo naye ebiriwo it is purely Muhoozi project wali makerere kavu kiriwo clearing for Muhoozi ate waliwo ekirala agenda okujjanga abaganda banabyafuza abagombe wote wali mu Buganda mulimu ba Lubongoya ba Waiso ne bavuga ebyobufuzi bya Buganda batula mu kokasi ya Buganda ne bogera ensonga za Buganda nga be baliwo bangunyo bakudiringa nabo basobola okusesetuka because bangunyo kibakwata ko bakudiringa nabo nga tuli ku nsonga za Central Region Katabu gomanyi Katabu amanyi ge yateeka mu Nambozo oyo Nambozo ayogereyo akaluluke 210 yali tavaayo naye yavaayo nafuga omwaka gumu mu kisanja naye baani abaali mu ddwaniro ewuwe be baffe Muwanga Kivumbi yali MC wa campaign eyo baani abayogeranga kulala emukono nga mwe mujja ne mwogera ebigambo gwe mubuuze niwe omuzanyo gw'ebyobufuzi nga muzibu gwe mubuuze baani abayogeranga mulaleze alyoka ayingire nayingira yali ayingira oyo Namboze kyogamba bayimbi tebaaliwo aba Firebase mu ekyo ekiseera nga tebajja ne bamuyingiza kati tunyumiza ffe tunaba kuganyulwa mu kintu kino kitulwaniridde Banamboze bava eri ne bajja ne bagaggawala Bamuwanga bagaggawadde baani bonna balemereddwa n'okwofaringa leadership ekintu kifudde abayaye bakitutte kati ate bali awo bakola ki bogera ebitali bya buvunaanyizibwa mbadde ngenda nabasindisa mannyo naye nga bwenjogera kuba ate ntabuka nnyo wonna wasinzira okubeera nga otulaba nkwaniriza nnyo olunaku olwaleero lunaku lwa Monday ennaku z'omwezi zino ziri 28 mwezi gwa April mwaka 2025 kubuuzako nti wasiibye otya afuna okusomozebwa okwenjawulo ofiiriddwa olwaziza n'okusomozebwa okulaba nkusaasidde nnyo asatuka ku buwanguzi ntuyozaayoza nina Jeno Bijirwa Moses akulembera Eastern Revolutionary Platform ERP bakola byabufuzi basinziira mu bendo ly'e Busoga agenda kubuuza tutandika okwogera ebigambo Jeno wasuza otya osiibye otya abuuza abantu abatulaba ndi musanyufu nate okomawo mu studios zaffe za MS Media Group nga bulijjo era tukomyewo okwongereza bye twayogera last week n'okwongera ettaffaali ku nnyaffe Uganda ndeeta okulamusa okuva mu Eastern Revolutionary Platform abantu beeyongedde okugira tuli mu nteekateeka ez'okuteekateeka olukiiko gaggadde
Tabamiruka abanga tabamiruka. Laale. Laale. Era ngeri Busoga. Kibuga Kamuli. Etugeno gikwatira. Nafe tujabaayo. Kibuga Kamuli wali mu paaka. Twagala kunnyonnyola bantu project yaffe ebigikwatako. N'Abasoga tulowooza nti bali kute direction ki. Nga omanyi Laale. Kuba nsuubira okwogera essaawa 3 oba 4. Nga mugakyajinzi. Ate njagala kwogera nga sina wempandiise. Kubanga ensonga nzimanyi mu mutwe. So enteekateeka zigenda zitandise era date tujja gibabuulira. Twagala kwogera n'abataka ab'omu Busoga bategere ki ekiriwo. Ebigendera bya ERP byebiriwa bitandikirawa bikomawa. Lwaki NUP na Jesonyiwa byonna tujja byogerako. Ebyobufuzi bya Uganda bitambula bitya. Olukungana tululinze. Okitegeera. So in fact atefe tujja dona luweereza direct. Lina kubeera live. Ate tumalira tulutemeete tulutambuze. Lutambule mu sections ez'enjawulo ne ku platforms ez'enjawulo. Tewali mutawaana. Kale nenga tetunatandika nsaba osoko abantu namba z'essimu ezizo okwogera naawe n'okuweereza amafuta baba basobola. Abana abasobodde ate nga tusaba mwenna musobole. Enamba eri 772 0772 84 9 88 ne 0704 965 446. Ezo enamba zombi oba ontuuseeko. Bw'oba oweereza amafuta ag'enjawulo zonna zireeta mannya gange. Bw'oba oyagala tuwayeemu nzikwata. Bw'oba olina advice gy'oyagala okuleeta era tujja giwuliriza. So mbagaliza programu ennungi era nsaba tutambuze bulungi. Tweyanza nnyo tweyanzeege. Abafiiriddwa mwenna tubasaasiddeko. Afande Omala yafudde. Abadde yamanyika nnyo ndowooza mu kuduumira ebikwekweto mu Kampala. Era twamulaba nnyo ku budde bwa Dr. Besigye. Gwe ng'omuntu olina ky'omujjukirako? Omala mujjukira ddala kubanga ffe wetwakolera activism owakabi nga Komando Omala yaliko. Nga Komando Omala yaliko era ya dispatchinga crowd nyingi nnyo. Yali musirikale nno yennyini amanyi ebya poliisi ebyo. Awetaaga reasoning nga reasoninga. Awetaaga amaanyi nga agakozesa. Nga sibe bano abata reasoning abalalo b'ennaku zino. Abakuba obukubi emiggo ng'alinga akuba ente za jjajjaawe. So Omala ensobi yakola nnyingi mu operation. Naye nze namusonyiwa lwa kintu ekiki yamala n'akolayo. Bwe baakwata Mwami Kirumira, Muhammad Kirumira. Bamukwatira bulenge wuwe. Webakulira oluggi lw'ennyumba ye. Mpozi yaliko. Ate yaliko. Ye yali already mu commanding nga yavaamu. Kati bamutwala e Nalufeenya. Bamutwala e Nalufeenya n'abeera eyo ng'okumweyimirira wetaaga a senior police officer ali ku rank esingako eyaani eya Kirumira okusinziira ku kakooti ka poliisi akali awo enaggulu. Wekalise bukalinga military court martial nako. Bateekayo bapoliisi bokka. G'abapoliisi. Kakati Kirumira jjukira embeera gye yali ataddewo mu by'obufuzi. Nga mu bumpimpi atwegaseeko mu struggle. Naye omutima omubi ogw'abaana byabufuzi ba wano bwe balaba omuntu ayingira ekisaawe tebamuwerokaminga kubanga baba bali threatened ne positions zaabwe. Ajja kujja ne vibe atusaanikira ate ffe tubaddewo. Kirumira yavuluga poliisi n'agigira bw'ati. N'alaga obuziina bwabwe bwonna. Yaginafuya yonna n'agigira bw'ati nga yeekyaye. Kakati
ekyo nga ffe abali ku ludda oluvuganya ffe tukifunamu kubanga kiweekaninga system. Kirumira yali ena Lufenya nga tewali avaamu kigambo paka lwe nasituka neŋŋana naye Kirumira ono lwaki tetumutaasa nenoonya Budala Kiwanuka abeere looya naye wali mu kakooti k'amagye tebakkirizaawo looya kakooti ka poliisi omusibe yennyini ye yeewoleza kakati nenoonya Sam Omara ne mukonvinsinga tikiriza weeyimirire musajja wono kkiriza tewali obuzibu bwonna biki kakati Sam Omara yali already ya falling out ne system eya poliisi nga takyali muli mu komandi so nga mwangu nnyo wakuzannyisa kati naye ate ng'ebya kamera abyagala nnyo kati tumulaga nti eggulire weeriri ery'amaanyi ogenda ku trendinga jangu weeyimirire omusajja kakati nga twatula nakawempe eyo ku Tiki Hotel yajja kubya esuuti zino zi double breast double breast enene enzibu nemugamba kati yali alowooza nze ndi looya naye nemulekerayo nenvuga ekyobwa looya ate nze ndi muntu wa suuti omanyi kakati nemugamba afande kkiriza otaase mutabanyi wooyo agenda kufiira mu kkomera ate nga tewali musango. That is my man, that is my son, I'm the one who trained him. Nayogera bimuwaanawaana kozi byebyo byennyini ebituufu nakkiriza kati bwakkiriza tuba tuli awo ng'olunaku lwa kooti lutuuka bamugjayo na Lufenya bamuleeta ne tuyingira wali mu kakooti k'enaggulu babifunfugu ne bajja mawulire gaaliwo mangi nnyo bagaganya okuyingira Kirumira agayingiza kifuba ezo faiti zonna sebo nga ffe tuzirimu sebo ziyataasa Kirumira oyo tibuliwo omulala tebakulimba kakati nga kakooti kagenda mu maaso ne bamuwa beyiro ye Sam Omara era okuva ku olwo nze Sam Omara ne Mugabi wakola byonna ng'oli mu operations nze nabikola ki nakusonyiwa wakolayo ekituufu ng'omulwanyi yenna kubanga twali tetulina wa poliisi mulala owa poliisi ate nga waranka esinga kuono bali beesiba emiguwa bajega bazibu abaakola gali amateeka beesiba emiguwa bwe tutyo tununula Kirumira ne tujja naye kati olw'okuba kyalimu kamera nnyingi Segirinya najja ng'ayagala that vibe naye ekole ki emutambuliremu so ne tutaasa munnaffe ate oluvannyuma ne bagamba nti nedda ebyamateeka biganye katugende ku bya street law nemulamula namukuba amasasi n'afa Mungu amusaasire amuwe ekyumula eky'emirembe naye nga Sam Omara yamwinako ettaffaali bombi Katonda abawe ekyumula eky'emirembe. Waliwo Sam Omara operations yakola ne zikuyisa bubi gwenga bijirwa yali mu kakampani w'ebyobufuzi obudde obwo. Sam Omara kisooka yali commander field operations nga yajja mu field nga taseka yatukuba tiya gas ku City Square awo yatukuba tiya gas nga ino omuvubuka ono bamuyita Muhanji ani yalina amalala mangi nnyo naye kati enaku zino yakula musajja mukulu yaterera ali ku headquarter awo batukuba tiya gas atabanga nawo operations nyingi nnyo Sam Omara yatukolako efujjo mu kibuga wakati awo agezako bagumbulula mukugumbula yali kafulu mugumbulula obujagalalo n'obwegugungo nerale so ffe tulina bye tumujjukirako bingi naye saagala bigenda mu nnyo ebyamusobako kuba kati takyasobola kwerwanako nze olw'okuba
olw'okuba yatukolera ekigambo kiri ekyakirumira asaana asonyiwe ebyamusobako era gwe mu bulamu wakimugamba nti nze nkusonyiye nze sikulinaako tabu kasi otukoledde kino otaasiiza munno ogenze ku record nti you human being ne bannaye mwali mujja kunoonya mweyimira nga nga tolina womujja ate n'abasinga batya baaliwo naye nga ani ayimirira mu eyo embeera omusajja akubagala ne IGP direct abagamba poliisi mulimu kawuuko tugiteme okuva paka waggulu njagala okutegeeza akaseera kaali kazibu nnyo naye bombi Katonda abawe ekiwumula eky'emirembe amiina wonna wasinzira okubeera nga otulaba tutandikiddeko awo tugenda anaye program gye twakola weekend ewedde nze nagiteeka ku mukutu Saturday sawa nga mwenda abamu nga bakkiriziganya nebyo wayogera abalala nga bagamba obudde bwa bijirwa wayogerako omusajja we yali agenda okwesimbawo 2011 yali amaze okufuna sente popular resistance yali amubanna olukwe n'afuna akamwanyi obudde obwo yali ateredde abamu sibamanyi bano bakuba masimu awala bamanyi nga basewandagi n'abalala kati nze wenjala tugende ku mwabapininga muwanga kivumbi nti bangi bamuyamba yali tasobola kyeyakoze okukwata omugugu gwambaza munne mpuuga bweyawadde ku Radio Simba njawo Radio Simba credit yannyonnyodde ebibulaganzi bimeka byenda bayamba buli tunaddawo nze ono nalina naye emmere naga nti ekizibu ekiri mu Uganda kyekyokuba nti bijirwa nali naye najja mu system netubeeramu ffenna nga yenze mugulira nalya sente z'omusolo n'engamba oyo kasita twali ffenna kati yagamba ebyo bye tuli mu kujjawo mu NUP ne tuba tukutte gavumenti tusobera ekyokulabira kwadde wali mukwano gwange naye waseeseetuka ekyekiri nti yagezaako okwogera na buli omu liiso ku liiso n'abakubira amasimu nti mumpininga walabika message agifuna nti mbirabe bingi ku social media bangi boogedde ku marediyo ku TV naye tebamanyi nti nze natwako n'obudde okwogerezeganya ne bannanga abo naye ne balemererwa okukomawo era nga nti tageti yaffe yabaka 10 gye nkyaliko bwe yadde kusimba nga mati katuwenva wano kusimba ngenda Mubende ngenda Sembabule ngenda wa paka nti tusobola okunganya ebifo 10 mu Central ne mu bitundu ebirala tulina targets edala jeno bijiro munno waba mukwano gwo nayingira system n'aseeseetuka onaamuleka olw'okuba mukwano gwo ozinge buzinzi mikono muwanga bwagamba nzinga emikono lwakuba gundi aseeseetuse yali mukwano gwange muwanga akulimba abirabye ddi kati interview gye yakola ku parliament wali gye mwamukolako ate yagyerabidde era abasinga baga nti internet teyerabidde yetereka yagyerabidde kyagamba we yali tamanyi nti olimu yali tamanyi nti kino kibiina kiri mu Kiryalinga muwanga akulimba muwanga munnanfuusi nakigwanyizi okay asobola n'okubeera awantu ng'ebigenda mu maaso tabikkiririzaamu ye n'abeerawo kasita abanga ya asurvivinga kyebaliko kya political survival kyebaliko bonna tiimu eyo y'abanambooze kya political survival regardless of the circumstances asobola n'okuwaayo mutabanyi we asobola n'okuwaayo maama we y'okusigaza ekifo ky'obwemupi nze nkubuulira kubanga muwanga yatakimanyi nti bebavunaana mpuuga ye kenyini babiyisa mu parliament olutalo olutuufu talumanyi nti si lwa miliyoni 5 nti bebayisa esente ate ne bakomerero takimanyi muwanga olugambo lwatwalanga ku kitebe wali ng'alujje mu parliament mbalidde 10 bagabye miliyoni 4 ng'ayagala bamuwa obwa leader of opposition ne batabumuwa kwe kunyiiga luli omwamutunuzaamu kamera yali mukambwe olugambo lyatwaliranga Kyagulanyi balidde 4 balidde mmeka nga munyiivu muzibu bamugabyeko obukulu bwe mwamuteekamu omuzindalo nga yataakaka
yali mukambwe alimba abo naawe gamba lekulira kwa yagamba yayamba stupid ayinza obiddamu abiddemu kati ebyo ayinza obiddamu ebyo talina kyagamba ggwanga muwanga kubanga okukolwakwe aze ayita mu system bantu bangi abamulinako ettafaali naye agamba bangi balinako ettafaali amenyeyo balinaataddemu ebyo nti nakuliisa ani amenyeyo ampeyo bataano beyakayamba mu struggle muwanga nze nkugambye muwanga alina nebbanja wali ku parliament ku kitebe kya DP ya mitwalo 28 anti fe ababeeranga ku DP ku state house wali omukazi bamuyita Mama Deo yatunda butunda mu biseera ebyo bwalina bwa siringi 3 nebikula mpaka ku mitwalo 28 emitwalo 28 gomayo obutunda ebuwerere 2 obwe 3 ebbanga lyoba obunyweredde ate oli Mama Deo munne nnyo kubanga Muwanga yamaliriza n'okugraduatinga yakomawo ku kitebe kya DP nga talina kiddako teyakola na graduation party kakati najja mweganduula n'alikwasa Mama Deo n'aliterekaawo mu bintu by'obutunda awo Mama Deo akyaliyo kati walijjo nakolanga nnyo press conference za DP okulawo ku bakazi abatunda emmere okuwaba babo atunda soda awo yoyo Mama Deo amubanja 2 tasasulanga bwe yalainika ye yakuba bukubi kuki guzimaaki nadduka kati Muwanga abantu tukirizibwa omwogerako era nakugamba nti tasobola kuwangula lutalo luno nga tukyali balamu tasobola ate wa nti eyo emboozi gye mwogeramu yakinaku nnyo tetufuddeeyo naye yakagaggawala singa teyaliko combined efforts ey'abanaku yaliyingidde era lulina buuza neŋŋamba wetwali ewuwe mu constituency Kyagulanyi nti yali mu ggwanga nga si muyimbi w'amaanyi nga teyamutwala amuyimbire Nubia nti yalimu oba Lubongoya yataaliwo yayita nazaalibwa Katana yali asula mu katanda k'abaana bonna bali basajja bakulu ffe twaliwo ng'ababe so tasanye kuswalira Bunyoro ng'alinga atadde Buganda ali mu kuteeka mu nkola ekintu General Museveni ate bannaye mwali badde mutwala ebigambo byange ng'ebikulu nabagamba General Museveni yatuula wansi n'adraftinga plan Buganda eno agikubya atya kube muvudde mu ngalo agikubya atya tasobola gikubisa Banyankole tasobola gikubisa Banyarwanda tasobola gikubisa Bakiga okay ona gikubisa Baganda benyini General Museveni yena nyini information wali ku parliament n'okugirinyisa nti milioni 5 biki milioni 5 zikola mu byobufuzi lalemwe yamanyi milioni 5 mu byobufuzi zikola omaliza ziweddewo okiwulidde tezikola kakati ye kenyini yenanyini kufulumya information kubanga it is a classified information ng'akimanyi egenda kugwa mu bano bakubagane plan eriki kubadde eriti Baganda baleme ku imaging again kakati Mpuugo musibye omugwa mu bulago ne Muwanga gumukwasiza yasika naye gumwezingira ayinza okuwona Muwanga bwamala okufa Mpuuga politically Muwanga yasigala owali ayinza okuwona bali ng'awona ati ate asigalewo woba oyagala okutegeera obunanfuusi obwali kwogwa omukolo tunuulira body language ya Kyagulanyi ng'asazeeko bwali ng'atunuulira Muwanga ng'ayogera tunuulira Lubongoya tunuulira Katana okola interpretation yeyiyo yes abasiru bokka be batamanyi biriwo
naye ebiriwo it is purely Muhoozi project. Wali Makerere kavu. Kiriwo clearing for Muhoozi. Ate waliwo ekirala. Agenda okujjanga Abaganda banabyafuza abagonge. Wote wali. Mu Buganda mulimu ba Lubongo ya ba Waiso. Ne bavuga ebyobufuzi bya Buganda. Batula mu kokasi ya Buganda ne bogera ensonga za Buganda. Nga be baliwo. Bangu nnyo bakudiringa nabo. Basobola okusesetuka because bangu nnyo kibakwata ko bakudiringa nabo nga tuli ku nsonga za Central Region. Tegeza Kasibante okwerega ebichata yeregera bwerere bicha. Kasibante mutuufu. Ate nga yeregera bwerere atya mutuufu. Namboza anti yagende Kasibante ye campaigning manager wa Lubongo ya. Nagamba Kasibante ndigobo ino Muganda w'amaanya na wangula Lubongo ya mulete ku Lubongo ya. Batunke. Ate Katabu taliwo. Katabu asinga Lubongo ya amaanyi. Okiwulidde? Katabu gomanyi Katabu amaanyi ge yateeka mu Nambooza oyo. Nambooza oyo ayogere. Oyo Nambooza ayogereyo. Akaluluke 2010 yali tavaayo naye. Nera yavaayo nafuga omwaka gumu mu kisanja. Ewadde kale yali mu naye baani abaali mu ddwaniro ewuwe be baffe. Bakatabu. Muwanga Kivumbi yali MC wa campaign eyo. Baani abayogeranga kulala emukono. Ngamwe mujja ne mwogera ebiga. Gwe mubuuze. Niwe omuzanyo gw'ebyobufuzi nga muzibu. Gwe mubuuze. Baani abayogeranga mulaleze alyoka ayingire. Nayingire ki? Nayingira. Yali ayingira oyo Nambooze. Kyogamba abayimbi tebaaliwo aba Firebase mu ekyo ekiseera. Baaliwo. Nga tebajja ne bamuyingiza. Tebaali babyabufuzi. Kati tunyumiza ffe. Ffe tunaba kuganyulwa mu kintu kino kitulwaniridde. Banambooze baveeri ne bajja ne bagaggawala. Bamuwanga bagaggawadde. Baani bonna balemereddwa n'okwofaringa leadership ekintu kifudde abayaye bakitutte kati ate bali awo bakola ki? Boogera ebitali bya buvunaanyizibwa. Mbadde ngenda nabasindisa mannyo. Naye nga bwe njogera ku abo ate ntabuka nnyo. Neri embozi gyonyumiza nga mulwanye nnyo. Kitegeeza mwatuukanga ku dipi nga babawula n'obawula ebyokulya. Ate kakati ate ng'emmere ya 1500 naye nga teziriiwo. Nga teziriiwo. Mweza kola bya bufuzi bijja kandi. Ye Museveni. Ali mu State House. Alina bilioni. Obadde ekigwe. Obadde eki. Nakugamba ffe twabeeranga ku kooti nga baleeta Nambooze. Gwomanyi ogwo omwaka? Biri egi. Oyalira akakaaga. Kakaaga mitwalo mukaaga. Mitwalo mukaaga. Biri ebiri biri esatu. Kiwakanya nga mugirayo bwino. Kati Mwanga uyakola popular resistance. Waliwa. Ni ffe twagirimu. Era activity gyasemba yokola n'akwata akasente twasimbula ku UID wali ku Johnson. Ku Johnson Street. Ne tumaachinga paka Jinja Road ku Bitaala. Wali wakyaliwo roundabout. Ne tuweta. Ne tuleeta kiwandiiko ku Parliament na ku British American ku British High Commission. Yali ekyali ku Parliamentary Avenue. Awali Ministry ya ICT. Ne tugenda Jinja Road ne twambuka Kitante. Ne tuddamu ne twambuka awo awali Kingdom. Ne tujja ku Parliament. Ne tudropinga document yaawo. Ne tuvaawo ne tujja ku British High Commission. Ne tudropinga document yaawo. Poliisi yatuwa obukuumi. Mu kiseera ekyo Katumba Amara yali IGP. Oba gwe wali luddawa? Ndoza obadde werabirira okwerabira nti Katumba Amara yagaduumirako aga poliisi. Yatuwa obukuumi okuva ku Johnson. Ne tukirira awo n'omugenzi Ntale nga ffe tubirimu. Bwe tutuuka wali obuzungu ne bujja okurisivinga document yaffe ne butwala Muwanga yekka. Wayitawo ennaku bbiri nga Muwanga ayinamu ssente. Yazijjawa. That is 2 3. Kati olubiri 5. 2 5. Asooka kwesimbawo mwaka 26. Asooka 26. I think asooka 26. 26. Naye nga agukuba ennyanda agikuba ku muti bwedda. Paka we yagugusa mu 2011. 2011. Actually yagira mu by election. After 2011 general election. Kikulukunyo baamujjayo.
bamujjayo au kamuzinti atajja 2011 nga talina sente nga ate yali akasente popular resistance atekali kanjira yetereza mu kugulayo kwa sati tekali kanji ate ne kagendera yagano okusasula kubanga bamubanje 2 ejja butunda kuno mama Deo ojo twalewo kamera wali kwedi ojo twalewo kamera kwedi kwota wali olaba mama Deo takokolima nagamba akasajjako nekadduka n'obusente bwange obw'ekikazi obw'ekinaku 2 zisasule kwazalyo kavuma abantu yagamba kati be yayamba na yave yaba atule aboogere kati kankubulire mu byobufuzi obo mutambudde n'omuntu waliwo wo balancing empiki kya buntu kya buntu ngono munno nkugambye kya buntu kyachase muju yagamba tajja kupiringa mpuga kati nze kyembuuza kati Buganda ali mu gitereza era akugamba kubanga mu program ye yagambye Buganda Bobi Wine wajjira 2021 ina kinji kye yateeka mu Buganda Bobi Wine mu kujja ebendo venderiye waabwe empiji yali yombako mu opposition nga yeyeka olwali lombako omukyalo wa Butambala opposition Irudamani opposition eriye Gomba Sazi opposition ambako omukyalo wa Mpiji opposition nti ebyo nga ebiza achievement nga zize zitambula tayagala kuzireka zifetto aina kuongera ku bungezi nsonga kya ganti kati bali mu kukirininga nti mpuga bwabasazeewo nagamba nti agenze mu DA tagana ne kyasinga obutagala mpuga omugero gumu kubeera mu DA mulanga guli mu NUP mpuga agende mu DA NUP eyogere naye mu capacity ya DA so si kwegamba nti wa NUP nenga si wa NUP mpuga bwaba yazanyisa magulu 2 ye mukyamu yes bwaba azanyisa magulu 2 nga akyalowooleza ne mu NUP yabako ye mukyamu okiwulidde naye muli mufu abali bwetuti muri sweet ffe bya NUP tetubirimu tuli ba ERP ffe emuntu tugikuba busoga katera namwe baba boogera namwe mu capacity ya ERP era ffe twali tusettinga objectives zaffe twagamba tugenda kola alliance with other progressive forces mu opposition okay butukanyiza nga basajja bakulu webalabanga tetulina mu nsonga bagende mu maaso naffe tugende mu maaso buli muntu akole ebibye idea gye twaleeta ya regional political empowerment era gye balimu mwe bazanyira akugamba twagala ababaka 10 mu Buganda ku babaka 10 mwaba mu 5 ayagalako 10 twakibagamba ne batusindikira abayayi baabo ku internet batuvume tebalina plani egenda mu bitundu birala kozina mu target ya kubali kuba NUP in terms of MPs yali ya 10 wati musobola okujja 10 mu Buganda ffe twali tulowooza nti era obutamanya kibinyo abasajja abo tebamanyi twali tulowooza nti bwetutuulanga oludda oluvuganya ffena mu karuumu tewali kuwananya Kyagulanyi atusukkulumako mu public acceptance mumuleke abisane ne jjajja ekibiina kye kisimbe mu Buganda wokka ebusoga ERP oba obaddeyo ng'oli wa NUP tetuganye kati oli wa ERP because twagala kuzito ya region eri bw'osigala ng'oli mu NUP gwe wagira ate Buganda oba tuwagira busoga oba oyagala kubisigalamu oba toyagala kubisigala oba oyagala busoga ng'ekuli ku mutima nga ffe bwe tuliko kiza tukolere wamu oba oyagala tukulembera jangu otukulembera ffe tusabe ebifo ebirala Mulango leka UPC era muleyo mwankole leka muntu akole ki ala muleyo kyova olaba bwe bagenze ku mukolo gw'okuziika Meja Kazola abantu badde bagamba muntu nti gwoli supposed okubeera political head wa opposition wano gwe bawadde omuzindaalo
Kyade kitegeeza. Kyagulanyi nga wali awo ne Rubongoya tebagukutteko. Okitegedde? So muba batuufu omuga nti muntu agende eyo. Kituufu kati mweri conference tuvaayo beneficiary weyo weno idea gye twaleeta first beneficiary Kyagulanyi ye first beneficiary naye obutamanya omutima omubi obutaagaliza n'amaanyi ameemanye naye agenda kuyitira awo tulese idea emuggusa taagala giwuliriza kati batandise okulondalondamu twagala 100 mu Buganda 100 mu Buganda ogenda kituukako otya olinamu basemuju botajja kuwangula kitegeeza nti projection y'onfu kati mwe mwakitunda mutya ku basemuju abasemuju bw'obeera mu conference y'ekisajja kikulu semuju afuuka wine UP kubanga bino strategy tuli ku strategy etuggusa tetuli nnyo ku kye twagala nnyo but tuli ku bwetaavu obuliwo tukoze tutya okitegedde kakati nno bo ne beefuula bakaliba tebaagala kuwuliriza wetwogerera wano mu Western teri kiriyo mu Bunyoro teri kiriyo mu Rwenzori teri kiriyo eno Mbale Nandala atambula ali ku lulwe nepowa ye mugundi yamwe mwali muganti Nandala era abeereeyo akomandinga awo ne Nambeshe kuba wali Nambeshe mufuule akole ne Nandala era bajje ku tiketi efaanagana kuba afuuke FDC tuli ku kituggusa kubanga nawe nasemuju wano agenda okufuuka waki ONUP nga abadde FDC Kanson Sibambi afuuka naye ONUP yes nga abadde FDC kati FDC ogisuuziza ababaka babiri wano yo neekusuuza omu osigala gwani beneficiary naye obutategeera obuli mu byobufuzi byaffe ezo no details olwo tunegotiatinga muri mu conference muogerezeganya okiwulidde tulirangu katirangu NNUP esobola kukola yoki UPC eriyo UPC nakyo esobola okukola mu Buganda era nawe simba kutekiti ya UPC bakusekerera busekerezi okitegedde kati ebyo ffe twali tuleese mu byobufuzi bya Uganda era tukyabiriko yes so tetwagala batuwakanye tetwagala befuula abamanyi nga byebakola si bya bumanyi so Muwanga talina makulu ge yakoze wadde Muwanga gamba geno bijirwa Muwanga gamba nti kikola amakulu okuba nti olina abammemba boyita ababo nga nabo boyita abammemba bamaze emyezi n'emyezi tebalinya ku kitebe kya kibiina bagenda ku kitebe ky'ekisinde nga DA ne bakwata ebyokulwanyisa mu bigambo ne babiweereza eri NUP bwosirike kati nga agamba nti basalewo bagwawa watu ze nnaku 30 ba DA baba ba DA bali basalawo DA NUP eje yogere nabo mu capacity yaabwe nga DA bali ba DA basalawo dda enaku 3 yabadde aziwaani bo Mwanga Kivumbi okuva 2021 mu mwezi gw'okutaano ng'okulayira kuwedde tiyalabikako ku kitebe paka nga bamuwadde ki emirundi gye yalabika ku kitebe tegisuuka 3 oba 5 paka nga bamuwadde obwa deputy president yali luddawa all along activities mmeka ezaaliwo mukusoma kitegeeza teyakikiririzaamu ekintu ne bano yabanyumanga is a hostage survivor ebyo byayogerawo byonna alwana kweyongera kugula buganzi n'okunywera mu birowoozo ne mu bwongo bwa Kyagulanyi n'owekitiibwa Rubongoya bw'anaamala otugumbula banne be yakula nabo nga naye bamutugumbula nga talina namulwanira nga tewali namulwanirira mumuleke agweyo eri
awemukidde Bunyolo alinga atalidda Buganda. Muwanga bw'omuwuliza nga nnyonnyola ebintu olaba ng'alina ensonga Mbwatakama gwengenda okuwanga ekyokulabirako ow'entebe Mbwatakama omusanga n'akuba Kyagulanyi bubi nnyo ne NUP nagamba ekibiina kyaffe nga NUP n'akulaga nti akyaliwo NUP naye ng'abakubidde ku DA kati abantu ng'abo ina baleka bulesibwe batyo bakole ebyo anti kakati kinyala okutegeeza kiri kimu ekibiina kibeera ne diplomatic approach ne coercive approach Mwanga ayagala tugamba nti diplomatic approach yagaana because osooka ku reaching out ku ba members abo abali errant diplomatic approach bwegaana then omukono gw'ekyuma ne gukola ki ne guvaayo ono yatandikidde ku mukono gwa kyuma Mwanga akugamba ayogedde na bonna mu mbeera zonna ku masimu liiso ku liiso ani amanyi ezo kazyotooko si ze twogerako bateekawo komiti n'eggwanga n'egimanya nti NUP etaddewo komiti bweti ekulira Mwami Gundi egenda kwogerezeganya ne bammemba abaava mu kibiina amekabule tuwuliziganye tulabe oba wakyaliwo emikisa egy'okolaganira awamu oba tewakyali okay n'eggwanga ne limanya kati ye abadde ng'akukuta eyo bw'atyo ensonga za buntu ensonga za ggwanga kakati waba abadde abikolera ng'eyo mu nzikiza eyo poteya tewali ensonga za ggwanga kakati toyinza kujja ku muzindaalo omuntu n'omuweera invitation kuraale tekisoboka kubanga ogamba mbu bapiyaringa ewa president bamwetondere is the president a tribunal is he a committee is he what is the president of the party webetondera ye ng'omuntu kiba kiwedde kati wabayo bamemba baakosebwa baloopawa webesootinga naye ng'omuntu nga kiwedde wabayo bamemba baakosebwa Muwanga mukwogera ng'alaga nti Mr. President nga bw'ogambye ennaku 3 naye nze mbadde manyi tubawe biro ennaku 3 zibeere ntiniku zibeeko wansiko kakati byo byonna tubyogera naye omuntu ali mu kasonda ali mu kuseka bamuyita jjajja kubanga ye empiki ze zaakola ki empiki ze zaanywera ekyo kyennyini ekyo jjajja kyabadde ayagala mu gino emyaka 2-3 gino towards campaign kyabadde ayagala nti Buganda giweemu amazzi bakubagane kati baba beekumyeko omuliro ate nga kulaga nti ali mu kuzza Buganda constituency zino okuziwangula amangu kubaatulira kubagamba nti ye yakitegedde nti olutalo lugenda kubeerawo era n'olutalo baamala dokkalituleetinga nti ebinaddirira bye bino kati tayagala batuuke mu budde bwa kalulu nga entalo zino ze ziriwo ayagala batuuke nga bamala dde okwetereeza yamanye ebigendererwa by'abali abaatankula olutalo aduma budumi agwa mu ntalo z'atamanyi amanyi ekyakubya mpuuga ekituufu kyemanyi nti akimanyi ebyo bya public ensonga ez'omunda ezakubya mpuuga azimanyi objectives eziri mu ekyo azimanyi motives naani nanyini lutalo omutuufu amumanyi alyoka asaatuuke senior politician Muwanga Ssebu musaasidde kubera the following days abadde Kasanda ng'ayogeza maanyi simanyi obutambi wabulabyeko namulabye ayogeza maanyi mu nkola ey'obwana kiggwanyizi kakati kati mpuuga yali ate takkirizibwa kukola ezo nkyala nti deputy president wuulire agenze ng'ate takkirizibwa kugenda kwempawaringa bantu mukulu takyagala
kati Muwanga yafumula ebigambo awo omukulu ate tabyagala bimuyisa bubi Muwanga yebaza Lubongoya okufunira NUP ababaka 5-7 mu bumpimpi talina kiyakola ekyo kinyiza Kyagulanyi waliwo tiimu ya Kyagulanyi ate ye nga yo omuntu ekola analysis yo nga yo ate kati ekyo kyokka kiginyiza era kyaginyiza nalwo olutalo luli awo Rasta talina kiyakola Lubongoya ye yakola baja muyita Rasta ngazijjako enviiri Rasta talina kiyakola Lubongoya ye yakola sebo ekyo kinyiza tiimu ya Kyagulanyi alinawo tiimu awo ate endala eri ku nsonga ze zokka kakati oyo Muwanga awugira mu mazzi gatamanyi ogamba bujjakera ku macanga Muwanga goba kuba tuyinza n'obutatuuka 2026 nga bamuwanise kubanga bali mission bali kye bazimba kyekiriwa bali bazimba another breed of leaders abatabadde ku political scene before 2017 mukulu we yayingirira mu kisaawe ayagala okuleeta aba face empya bakontroling ebyobufuzi by'oludda oluvuganya at least for 20 years ye aimu yaabwe si kujjako jjajja jjajja n'abantu be basigale naye bano babeere in the position of the opposition for 20 years bali influential bagagga okiwulidde baflying in baflying out emididi bagivuga ni population ebakiririzaamu full stop tebagalirawo ddala awo omuntu yali mu kisaawe aleeta amagezi oleeta otya amagezi ogwo musango muloope ogwo gwe baguwandika dda kweguli ku file yes anti kati Kenneth Paul headmaster w'omumanyi baddira akawala bakayita Doreen mutekako omuwala headmaster we Doreen Kaija omanyi wali mu UID mwali mu hierarchy mulimu lijja wakakanda ate yasomesa ffe kati ate ffe tusomesa baani ba Doreen Kaija kati Doreen Kaija yatwala kakande muzukulu we mu byobufuzi ate kati oba okyaliwo kyogamba gwe oba gwe okwata bukasifayiro zo n'otambula tosobola nze kunkozesa ebyo naawe oba siwangula nendekayo nze ndi mukulu gwe nga tetunaba kutyoboola nze ontyoboola otya bakikola direct nga bakigenderedde ono katumukakanye bwanyiiga agende yamanyi bwaba tanyiiza kubanga era baba noonya onyiige ogende kuba baagala bakuletinga space yaabwe kati nze wemba siri mu future plan yo lwaki nkumalira obudde nange nomalira obudde kubanga Muwanga yagambye abamu bamugenda nti anoonya kadi nakaye tali kweyolevu ne bamuwa ekyokulabako kya Kidandala nti yali organizing secretary Kidandala ne bamusalako omutwe kaseera akasemba ne batamuwa kadi bagiwa Segiringa ate naga nti ye tafaanana na Kidandala kubanga ye Kidandala talina base gya komandinga ono akomandinga Greater Mpigi what do you mean by Greater Mpigi Gomba Butambala taina kubanga ate Kyagulanyi gyasibuka kati ate oba okyali komanda ajje komandingira baliyo banyumiza ebyombo ine bendo bali kibazimba kirala nkugambye bazimba tiimu yaabwe era nze nkugambye genda olabe body language ya Kyagulanyi nga Muwanga ayogera oba omanyi okutaputa ebifaananyi ojja kutegeera ekiddako ate tukayanire baagwa nkugambye tunuulira engeri gye yali abalamu gye lyalumamu emba anti kati ffe tuba nze mutegeera ekintu ekimunyumidde nekyalabisa obunanfuusi nze mba nkiraba
asoloseka naye nga alabisiza bunanfuusi naye ng'asese okiwulidde kakati zisiyinza kuddamu ebyo zaabwe mbawadde buwi time kyendi konko sure nti yo Buganda bagenda bagikuba bagiseseetula abakulembeze ab'ensa ab'omu Buganda bagenda bagifuluma ekyo kyo abani ababakuba baganda bannaabwe ekyo kyo ndi konko sure omanyi nekyokulabirako kiwawa kiri ekya nti Buganda ne Busoga tebamanyi bukulembeze in fact kyanyiza Abaganda abamu bijua atogera bwatufa Abaganda lwaki program tajikola mu Lusoga Oluganda lw'amaanyi ate singa Mugama ze siri Musoga singa obadde oyogera Lusoga nali badde yali badde agikola mu Lusoga kati ate nakyo kyennyini ekyamazima kiri obote biki twalira Ssekabaka era nakyo nekinyiiza omuntu ng'okyogedde bwotyo kakati si facts yali badde aleeta nsonga okusinga okunyiiga tatwagala fe Abaganda twogerera bubi ntya Abaganda tebaalekawo Beni Kiwanuka ne bagenda ne UPC balekawo bava mu DP bava mu KY ne bayingira ki UPC ne bakola n'obote naye nga Kabaka Mulamba gwe batute nga kalinnya nga talinnya ekyo tekyaliwo omuyindi Patero n'omukyoli Daudi Ochenyi be Baganda omuyindi n'omukyoli be Baganda Abaganda bonga bagawa ekitiibwa ekitiibwa Milton Obote oli mutuufu nnyo ne batereza etayi ne batereza nedda abadde atukola bubi nnyo ono olukuŋŋaana lwali erugogo weyagana okwogerera erinnya Kabaka n'ali Spain ziri zali meeting za munda ogambye omukyoli n'omuyindi be Baganda Patero naye Abaganda bo nga bamaze ne bagenda ne bakola ne Milton Obote kati oyo yabadde anyiiga ki yabadde akubira essimu n'agamba nti nze lwakuba mbabuulidde bunafu bwabwe n'okwetereza baba basobola bakole ki ebusoga waliyo obunafu tuli mu kulwana nabwo abantu tebaagala kupeyinga details za politics olina omugenda deep olina okutegeera byamala kati jo twadde mu kuziika eyo nobawo munaddiini abuulira nga yakyawa ebyobufuzi n'akamala naga nsisobola kubeera munabyabufuzi munabyabufuzi yaze ku mukolo n'asasamaza abantu tiyatuwadde ekitiibwa bino ebyegaali ze tubeera nazo ng'omulaba bambi musumba naye tamanyi era bwe nakutta omuzindalo ne mugamba ebyobufuzi bino obiraba nti tugabana ne Katonda obuyinza Katonda ayavuwaza agaggawaza munabyabufuzi ayavuwaza agaggawaza bagiggala jajja munabyabufuzi munaddiini yayinza okuba ekibaati awo ne mugamba munabyabufuzi Katonda asobola otukuba balaayi wano n'atonyesa enkuba n'atukubisa eggulu ffena ne tufa abali wano twadde nga2,000 ne Museveni asobola osuulawo bbomu kati n'agamba nkubye abayekera b'EDF badde baziika munnaabwe obimugamba awo akutunuulidde enduulu evuga kati mugenda okumaliriza nga tuli ba mukwano kumunnyonnyola ekintu ky'oli mu kukyawa kirina obuyinza n'okusinga ky'olimu era nemuwadde referensi ya COVID ne mugamba mu COVID time munabyabufuzi yagamba saagala kulaba kanisa oba muzikiti muggule temwali yeewammwe lwaki temwagiggula ayogedde kati kiki kyokyawa kubannyonnyola era twayogerezeganyiza mu mukwano nga sinakwejerega si kunafuya era kusande gendayo tumalirize ebyakoze ki tumalirize ebyasigadde amanyi twali wano nga tukola program n'oletamuko ku nsonga y'eddiini eya Katonda nti omusiraamu agamba wasabana omukatuliki agamba faaza towasa omukristaayo agamba gwe wasa omu n'omulokola agamba wasa otya nayo bennyini
tebino bisimbulizibwa tebigatta buli nagala abantu bakomentinga bino bijula sikamba byobufuzi ebyedini byesino kati ekyo kitaputa otya toyina ekyo kitaputa otya singa omuntu akuteeka ku nninga obulungi mwena mugamba muli bakitaffe mu Katonda buli omu aleeta bubaka bubwe lwaki politics tabeeremu mixing views era wekibeera views ez'enjawulo okitegeera olaba ne Katonda alina positions za njawulo kuba agent byaweereza ku nsi so ye Katonda yali akugamba lwaki yakola ekyo nti abantu bayinza kulowooza kyekimu baterewo options ezaki ez'enjawulo so neno tetusalowooza kyekimu ng'ogamba nti Bigirwa Moses avudde mu NUP therefore musango nnyo oba tomanyi na Bayibuli oba tomanyi bya bufuzi okitegeera so mweyo embeera abantu bajja kugenda bayiga ebintu bino mu mpolampola baleme kunyiiga batereze butereza nzanya yaabwe katubabuulire mutereze nsobole kwagala yekugwa ku bbo olugero mwe mwalugera njagala tumalirize wano ekigambo bakiyita protest vote nadde nti nkula ebyafaayo mu kalulu k'ekinaana constituency ya Kasese North yalimu waliwo yali agyegwanyiza owa DP Victor Muhindo naye yakwatibwa ku road block n'atemulwa yafa n'afa bw'atemulwa UPM ekibiina ekyali ekipya obudde obwo kyateekawo Dr. Crispus Kiyonga yes DP yatoteekawo candidate omulala kubanga ono bamutata nabana munominatinga kati byafaayo nga biraga nti bannakasese y'omumambuka balonda Dr. Crispus Kiyonga sobola kuba nti yalina amaanyi sobola kuba nti yalina ebirowoozo ebirungi naye bakola ekitibwa protest vote against UPC kati bwe ndaba bannabyabufuzi abannyonnyola protest vote bannyonnyola londa akaluluko kakuume beerawo nga tebigatta n'ebyo namboze bwe yannyonnyodde protest vote era naye nga nnyonnyola nti musaana olulonda omuna protest vote naye ate nga bannankyukakyuka banne bagamba namboze obuzaabuza abantu ekyo si ye protest vote gino Bigirwa kyeki protest vote abakirese be balina okukinnyonnyola bo kye bannyonnyola bagamba kalonde beerawo bumulakonda kakuume era beerawo mpaka nga bakalangiridde ekyo tetukikolanga bwekyo kye bayita protest vote nedda ssebo protest vote kitegeeza tulonda omuntu ow'ensonga wano mu kitundu kyaffe wadde waliwo abagala regardless of the circumstances tulonda omuntu ow'ensonga wano mu kitundu kyaffe wadde mamba zizze oba kiki kyekyo tulonda okusinziira ku bizibu byaffe wano anaabikolako anaabifiitingamu ye mwami gundi kibayita protest vote so sigamba mbugenda olonde yimirirawo beerawo nga babala akawungezi ddayo ewaka obujego obuli byobufuzi bya Uganda bannaye ebyo twabikola kuva 21 mugende mulonde temuvaawo obadde ekigwe kati ate nabakyenda mu 6 nabo gye bali kuba nze ndi wa 21 nga tetuvaawo mukyali mu mugendo 26 kyekimu kwegamba itiwazi ebyo byebannyonnyola byebogerako kakati tebalina mboozi mpya bwe buzibu tebalina mboozi mpya lwakuba nti ya protest vote mubavubuka polisi ekedde sala ka ndabe Rubongo yanga ayogera n'abalala nga boogerako eri abamawulire nga bagamba polisi teyaga tutongoze kino kitwagala tutongoze kya protest vote kakati bafunye omukisa gumu nti bazanya ne bano mu state kubanga state naye ina party gyezanya mu kubeerawo okwo nebawa vibe eyo ojjukira kibokozi babakuba ezitaliiko plan mu kaluka na lukoola okitegedde owenale munaze mu lugunya kakati ne bino babitandise
tebagala timu yo state vete yagala timu ndala kuimajinga jeta inako control okitegeera kati emboozi jawade bagenda okunyumya ku kitebe police ebaganidde ki bade bagenda kunyumya bunyumya mboozi just kulunkinga kintu kyabo kunyumya bunyumya mboozi kubanga plan weba bwetyo tebaguka tigenda olonde ate final results bazirangirira ku polling station ebyo byawo byogerwa nekiggwa tewakira bache bakola eteka wempe sebufu bali bone makere ne balubongoya ne bamakinga sure anti balangirira na lukole that is zali someddwe enfu ne baziwakanya sebe ekyeka wempe kyali kirala na lukola yali candidate wachi na lukola yali candidate wa security agencies sure NUP nga tebasobola butamulangirira kivula zo security agencies zazanya roro yazo nezimaliriza nga balina omulangirira kati ekayunga wali eri ewana kwedde nakwedde yali awangula n'obulukumpi mutwalo tebabukyusa lwaki tebabulwandirira obuwanguzi obadde ki kakati tebayina pulani ya lutalo tebayina strategy kubanga protest vote box obululu gwa bukubiza electoral commission nga toyina analysis ku balonzi emiliyoni 18 lwaki walonda abalonzi emiliyoni 8 oba 5 kale nga toyina analysis eyo toyogera ku elections era nze Kamuli municipality wokka ndi mukulwanagana naki ndi mukulwanagana kusitula balonzi bagende balonde tuve ku balonzi omutwa gumu n'ekitundu abalonda tudde ku 3,400 aba registered wakiri 4,000 ziba zitalabika tumanyi mulimu abasenguka mulimu abafa abatabaddewo abalwadde bagwe mu 4,000 nesi government constituency n'abalonzi emitwalo 3,600 balonze gumu kitundu bwogata obululu bwonna tekiriyo so oyina soka n'okola analysis lwaki abalonzi tebajja kulonda ekyokubiri baali bakoze analysis kankuwa analysis eno 2016 abalonzi baali emiliyoni 16 emiliyoni 15 n'obugwamu abalonzi toto Dr. Besigye yafuna obululu emiliyoni 3 n'ekitundu General Museveni n'afuna obululu 5,900 miliyoni 5,900 gafule mukaga okitegedde netugenda netutambula emyaka egyo netudda mu balonzi emiliyoni 18 220 mugumu General Museveni n'afuna obululu emiliyoni 6,10 nena Kyagulanyi n'afuna obululu emiliyoni 3,600 yasingako Dr. Besigye emitwalo 10 yayongerako emitwalo 10 ku bwa dokita yetaaga okukolera analysis ekyo woba tunaba kutegeera ekyo totumalira budde wayagala okumugjawo ekyo oba tunaba kitegeera ekyo tokkirizwa na kwogera ku byabufuzi abalonzi bwe balonzi tukyusiza presidential candidate tuleesa ava mu Central Region awali votability ey'amaanyi buli muntu amanyi kandi tuleese Muganda tuleese muvubuka w'abavubuka tuleese superstar amanyiddwa buli mu nsonda okitegedde ayongeddeko emitwalo 10 ku 3 ekitundu eza dokita eza 216 ate wabaawo omulimu abalonzi tuvudde mu miliyoni 15 tuze mu 18 n'oyongerako emitwalo
oyongeddeko 10. Kitegeeza okukolako okw'ebyobufuzi okutabakana n'okulala konna kukuwadde obululu emitwalo 10. byonna bye twayitamu mitwalo 10. mitwalo 10 gye bwayongerako. Bw'oba tonalaba kasekese ako tewaba mulimu n'okannyonnyola tewaba mulimu era tomalira bantu obudde. Ekyo nze nkomye awo ne bwe tumalirize wonna wabadde osinzira okubeera nga otwala ne Jeno Bijirwa Moses tukomye wano tujja kutandikira awo olunaku olulala akuume atakuumira mpeera.